Akakiiko akateekebwa omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni okulabiriza enkola y'emirimu mu byobulamu aka State House Health Monitoring Unit katandise okunoonyereza ku bubbi bw'ebintu wamu n'okusaba abalwadde ssente ebigambibwa okuba nga byafuuka baana baliwo ku ddwaliro lya Hoima Regional Referral Hospital mu kibuga Hoima. Dr. Elijah Ssemaganda amyuka akulira akakiiko akateekebwawo omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni akubiriza enkola y'emirimu mu byobulamu aka State House Health Monitoring Unit agamba nti bazze bafuna okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo ng'ebyokuweereza mu ddwaliro ly'e Hoima eddene bwe birimu okusooka okuwaayo ssente okulaba omusawo ate nga n'abamu ku bakozi babba ebintu by'eddwaliro. Ku nsonga ey'okuggyako abantu ssente amazima gali nti mwekiri, era nkimanyi Dr. Bulu ne bandi bamanyi mwekiri, ensonga eriwo nti okukwata abantu kuzibu. Kakati mujja kutuyamba nti singa oli abakusabye ssente ng'olowooza tekisaanidde, ennaku zo tulina amasimu gaffe gano osobola okubaako obujulizi bw'okola ki era waliwo betukutte. Ssemaganda annyonnyodde nti ebintu ebisinga okubbibwa mu ddwaliro kuliko baatule z'emmotoka, laptop z'eddwaliro, obuuma obukwata laddu n'ebirala. Issues of theft. There were multiple thefts of very many things in the hospital. Theft of batteries of a new car, a theft of medicines, a theft of laptops, theft of lightning conductors and other metals, and vandalism. And indeed, we established that it is true for some of those, and there is one staff who is under investigation. Mu lukiiko lw'abantu abakwatibwako ensonga ku ddwaliro lino olubadde mu kisaawe kya Boma, omubaka wa Pulezidenti mu kibuga Hoima ategeezezza nti kituufu obubbi bubaddewo era nti baasalawo okuteekawo abajasi ba UPDF okwekenneenya buli afuluma eddwaliro. Masqueraders, we used to have imposters, people extortionists at the hospital, they went. Even the theft within the hospital has greatly improved. When they came about 2 days, we arrested someone trafficking out units of blood. We have arrested even medical people taking out government stores. That is the duty of security. Mu lukiiko luno abatuuze boogedde ng'abalwadde bwe babonaabona okufuna eddagala ku ddwaliro lino naddala abatalina nsimbi za kuwaayo eri abamu ku basawo. Bagendege directly bamanyire bagenzere mu ssomero mu ibalo lya private bamanye ngu buli kintu kyonna bagenda kisasura dani kugamba agenze mu ibalo lya government kandi asasura emibazo okusinga obingi nagifuna aheeru. Ekisolo ekwatibwa ey'amaino bakangamba itwe otatuhaire ssente ebyo banzo okaruka harubajjo akabaroho omukazi omu ali dakitaali nyagamba weyo nyo omukazi wange okusinga kurumu amaino kanyepampati yagamba esente oburazireeta oziheereza ogwo nyole nkyagira aheeru. Mu kwewozaako Dr. Ibrahim Bwanga nga yakulira eddwaliro lya Hoima Regional Referral Hospital agambye nti bafubye okulwanyisa obuli bw'enguzi ku ddwaliro lwakuba nti olumu abagigaba tebavaayo kutegeeza bakulu b'eddwaliro. Eddwaliro ly'e Hoima liweereza obujjanjabi mu bantu abava mu disitulikiti z'e Bunyoro, ebitundu bya Congo wamu ne disitulikiti y'e Kyankwanzi. Kyasanku Bernard yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaliiro.